musajja katabungiyewo ennaku ez'okumaali naye nga bw'omanyi sitataffe okujjako nga firimu egenda kuggwa. Mukama wange President, ttiimu gye ndabye wano neebaziza Katonda. Ndabye abaana wano abateeka ensonga mu ddiiro ate ng'olaba bazitegeera. Pulezidenti neekusanyukirako nnyo n'eri bannayuganda nemanya nti ttiimu eyokola omulimu weeri. Yesu Kristo naye bwe yajja mu nsi muno n'asuubiza ensi empya. Kati bwe yasuubiza ensi empya nabali ne bagyesunga. Olunaku lumu gamba lunakuliranye nti olunaku lumu Yesu yali atuddawo ng'ababulira ebigambo ebikulu ebirungi ebinaabeera mu nsi ki empya. Ate engeri Yesu ye gye yagenda awo osobola otunuulirawo Kyagulanyi nga bamaze okubatabbira ebigambo ebingi bwe bityo nga byonna bya nsi ki Bayibuli egamba bweti. Tusomye mu Matayo essula 24 okutandikira ku linnya olwokusatu. Yesu bwe yali ng'atudde ku lusozi lw'emiti emizayituuni, abayigirizwa ne bajja wali mu kyama ne bagamba nti tubuulire ebyo biribaawo ddi era kabonero kyakalaga okujja kw'ensi eyo. Yesu n'addamu nti mwerinde waleme kubaawo bababuzaabuza, kubanga bangi balijja nga bayita nga beeyita nti Yesu naye baliba bababuzaabuza. Muliwulira entalo wano nawali, mwerinde kweraliikirira. Ebyo biteekwa okubaawo naye ekiseera kiriba kitandika butandisi. Eggwanga erimu lirumba eggwanga eddala, n'obwakabaka bulirumba obwakabaka, n'okukankana kw'ensi mu bitundu bingi. Naye olwo okubonaabona kuliba kutandika butandisi. Mmwe bali bakwata ne bababaayo ne mubonyaabonyezebwa, era n'abamu ku mmwe mulittibwa. Abantu bonna balikyawa mmwe olw'okuba muli bagoberezi b'oyo. Olwo bangi ne baliterebuka, walibaawo n'ababalyamu enkwe. Era bali bakyawaganya, n'abalanzi ab'obulimba balirabika ne babababuzaabuza olw'obujeemu obuyinga obungi. Okwagala kw'abamu kuliwola, naye oyo aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero yalirokolebwa. Era amawulire amalungi agafa ku bwakabaka galitegeezebwa abantu mu nsi yonna okuba obujulirwa eri amawanga gonna, olwo ensi eyo n'eryoka etuuka. Mukama yeebaze. All your things have been said. Your prayer represents your one and one where we ekibuzo kiri nti tulireke at this point in time. Allow me welcome, and I will not get this opportunity when the government starts. But before we welcome the president, let us have another artist to set the stage for the ultimate president of this country. Thank you.